zukuke. Ennaku zino bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso. Era bigenze mu maaso. Byotunuuliranga reaction y'abantu ekulaga nti ddala kituufu tetunnazuukuka. Era omulabe waffe akyatulabanga abantu abali mu tulo. Abalabe baffe batulabanga abantu abali mu tulo. Lwaki? Buli mulundi ffe tujjanga buli ekitutukako tulabanga ekintu ekipya. Tetujja byakuyiga mu ebyo bye tuyiseemu. Ensonga lwaki buli ekijja kitusurprisinga. Ekirala, era reaction yaffe eyongera okuwa omulabe confidence n'asigalanga mu mativu n'embyakola ng'akimanyi ddala ddala ekituufu tetunnazuukuka. Ekyo kye tulaga mu bintu mu bikolwa byaffe. Ngenda kusooka kubalaga. Twayogera nga baakawamba omuwala Susan Magara. Ne tubagambe ne tukuba ebituli mu bintu ebyali bifuluma ebyali byogerwa. Naye bano abasajja bagumu nnyo. Bo bagumiikiriza bwe kitutte emyaka 5 n'agamba akati nkikomyawo mu feezi endala reaction yaabwe ebeere bweti. Mwena mwatunuulira abaali bagoberera omusango ogwo. Essaawa ya leero ogenda okwetegereza nga abantu abasinga okuba nti information yaabwe yesinga okuba entono. Olwaleero be bali ku center of focus. Bemutunuulira. Abajja batimbiddwa ekifaananyi ky'obusiraamu. Kati wano waliwo ebintu bingi nnyo bye tuteekeddwa okuggyamu ekyokuyiga. Naddala ffenna. Bannayuganda nga bannayuganda, oyo omuwala eyafa munnayuganda munnaffe. Ne famire yatuusibwako obulyaza amaanyi oba okuggibwako omuntu y'abannayuganda bannaffe. Awo buli munnayuganda kikwetaagisa okuzuukuka obwongo bwo bubeere alert. Kubanga ffe tukimanyi nti ekikoleddwa ku muntu omu nga kityoboola ddembe lye kijjawo obwenkanya. Ne ku ggwe omulala kisobola okutuukako. Ensonga ze ziyinza okwawukana naye nga enkola esobola okufaanagana. Kasita system esigala nga tekyusiddwa. Naye bwe weetegereza keesi y'oyo omuwala, abantu abandi badde ab'amaanyi ab'omuzinzi mu nsonga eno engeri gye bagivaamu tetegeerekeka. Mwenna mwamanya eby'omuvubuka gwe baali bayita Pato gwe bajja e South Africa. Naye twakoma kumanya okwo nga bamukutte. By'ebyokuteebwakwe n'okuva ku keesi n'okuba nti bwetuukiddwa okusalirwa talina waalabikira mu kifaananyi teri atawaana kinoonyaako. Mu byonna mulimu key witness. Waliwo key witness buli muntu gw'atya okwogera nako. Wakati nga banoonya Magara baakamuwamba, kitaawe wa Magara yatugamba nti Mwami Museveni yamukubira essimu n'amugamba omwana tugenda kumuzza. Weebuuze. Museveni ku ddaala lyaliko mu ggwanga. Mu keesi eno etuuka etya of all cases okuba nti ye yagirimu direct. Natuuka n'okuba ng'asobola okukubira kitaawe waani wa Magara essimu. N'abakola okunoonyereza bandibadde basooka ne beebuuza because ne bweba ate oba ne bwe tubanga tubadde mu kunoonyereza okuli independent. Singa president w'eggwanga nga bwe yali Museveni mu kiseera ekyo atuuka okusanctioninga investigation ejje butereevu nga balipootinga we direct, buli muntu agamba interest ye eri ludda wa, kuba tunoonya motive interest ye eri ludda wa. Nga tulina high profile cases enyingi eza happeninga ze tutayinaamu we tuwulira Mwami Museveni direct ng'alina kyabuuza. Ne tufiirwa omu ku balamuzi si ba kkooti eza wansi wa kkooti nkulu. N'otawulira ku pulezidenti bw'akola kunoonyereza wataddewo kintu kyonna era eddoboozi lye tolina w'oliwulira. Ne tufiirwa assistant IGP ngattibwa ate nno nga bakubwa masasi battibwa na mu kibuga wakati tolina w'owulira ddoboozi lye. Nze abantu we nali mulabyeko mu keesi bwe zityo yali kufa kwa Kirumira. Whereby Kirumira nga yakattibwa Museveni yali amongst the people abatuuka ku crime scene ng'ekyabuguma n'okubuguma. Naye ajja akomawo mu Magara
nga wambidwa. Museveni n'agamba n'akubira kitaawe w'amagala n'abakakasa nga bwagenda boss okomyawo omwana waabwe ng'ali safe. Ne ssente n'abawa. Ekyamala eggobe mu kibya nti kitaawe w'amagala okugenda okutegeera wa bode y'amagala we bagisudde. Museveni ye yamukubira essimu direct n'amugamba genda wano bwe wati ne bwe wati olaba oba omuntu gwe basuddewo ye mwana. Oyo muba witness ayina that information tebamuteeka bbali. Era teriyo omulamuzi alina amagezi ayinza kusala musango ng'oyo witness tebamuggyeko ku statement. Naye tuyina bano be bataddewo be bafunye ekibonerezo be balabiseeko. Ekitegeeza nti bakikoze okubalaga nti temunnazuukuka mmwe abagenda okwo. Society receiving bino ebikolebwa. Obwongo bwamwe tebunnazuukuka. Ensonga lwaki basobola obbajjuka ne babakola ebyo byonna byonna nga bakimanyi temusobola kulowooza kusukka ku ekyo kye baba balaze. Ekirala ekyokuyiga ekiriwo kino kigenda eri baseeka baffe abasiraamu. Mwe mwansanyusiza nnyo kubanga ekyamazima kiri nti kizibu kino kigambo sandyagadde nakikozesa naye bwe tukiraga kiraga kiri ekifaananyi. Basiraamu baseeka basiraamu n'abasiraamu mwenna abalala bavuddeyo okubako kye mwogera mu bintu byonna ebigenze mu maaso n'ebikolebwa. Mu bwongo bwammwe bwabalabidde kukaayanira makanzu na nkoofiira. Kye mwagala otugamba mu kutegeera kwammwe baseeka nga bwe mwogera. Mu busiraamu nkoofiira, obusiraamu kanzu. Singa mutegeera obuzito bw'ebyo ebikolebwa mwandibadde mu shiftinga ne mutegeera nti kati kino tekitagetinga butagetinzi appearance ya busiraamu. Kirumba busiraamu kugumba. Ekintu bulijjo kye tubagamba nti kyabwewussa. Muddeeyo emabega basiraamu mmwe mujjukire. We tubeeredde mu kampeyini ze twakakuba omugongo emabega. Basiraamu mwabadde mutya. Of all worshiping places, mmwe mwekka mmwe mwavaayo ne mugoba enjiri y'abantu aboogera ku nkyukakyuka mu mizikiti. Nga mulinga abalowooza nti mwina kye mwegula. Nakola vidiyo ebiseera ebyo ne mbagamba nti temulowooza nti mwegula. Essaawa yonna omulabe wammwe mwe tannabeerabira. Muddeeyo mutunulire ebintu ebyo. Era namwe society naddala umma yaffe ey'obusiraamu. Buli lwe munaalowooza nti ekintu ekyetaaga okukozesa amagezi okutegeera mugenda kulinda nga baseeka bano bamale kuvaayo okwogera. Mugenda kuwutta namwe mugenda tuka ekiseera ng'obwongo bwammwe bulowooleza ku busiraamu bubulabira ku makanzu na nkoofiira. Mutandike okuzuukuka mutegeere. Mwomulabe mutambudde naye ebbanga lyonna nga mulabe naye nga mmwe mukyamusinikira amannyo mmwe mukyamwekukuutirizaako mulowooza alina ky'abaagaza. Ye Museveni mulungi akimanyi nti oyo omulabe wange aba mulabe wange ebbanga lyonna gwe weewugguusa n'omusemberera ng'akubikkulidde amannyo olowooza aseka. Naye ne tutuuka essaawa zino kye mulabye okuvaayo okukomplaininga Kenya abasinga obungi nti era abasiraamu lwaki mubambaze ekkanzu, lwaki mubambaze enkoofiira, lwaki gundi temwamwambaza midaali gy'abakatuliki. Guys, ne bwe kiba kibakoleddwako mutandike okusafokasi ku kintu ekituufu. Olwaleero tebadumba busiraamu nti babulumba ku makanzu. Mwe mubadde mukyewugguusa naye mubadde balabe be ebbanga lyonna. Muli balabe ba sisitimu eno. Ate lwaki ebikolobera ebikolebwa byangu by'okukweka ku basiraamu kuba ensi yonna perception y'okuba nti omusiraamu ateekebwako eky'obutujju kyanguwa. Olwaleero ffe tuyitibwa abatujju ng'abasiraamu era kyangu omuntu okumugamba nti tuli batujju. Naye nga bw'otuteeka ku record ne bwe baba basiraamu on record abaakatemula abantu mu nsi yonna ku record y'ensi yonna tekuliko musiraamu yatuuse basajja nga ba Adolf Hitler tabangako musiraamu. Teriyo musiraamu yatemudde bantu n'abatemula n'ayenkana Mussolini.
njagala mutunuulira Abapalestine abattibwa. Abayisirayiri bye batta, Abayisirayiri basiraamu. Batta n'abaana recently bakozesaako n'emmere. Babalumisizza enjala ne babaleetera emmere ne babagamba mujje ne babatandika obbattira ku layini z'emmere. Gwe kyekikolwa okiyita kyangu. Naye mukirabako we bakyogererako mu butujju. Okuba nti essaawa ya leero mwe bwe muvuddeyo okwagala okuliyakitinga mukayanira kubambaza nkofiira. Singa tebabambaza nkofiira kijjawo nti okuba nti bakwata bayimaamu ba mizikiti. Singa tebabambaza kanzu kati mwasinze kutya nnyo kifaananyi kirabise nga basalira omusango nga bambadde kanzu na nkofiira. Ekitegeeza temukayanira baganda bamwe baba basiraamu. Temukayanira bwenkanya bulyazamanyi bukoleddwa. Wabula mukayanira ekintu kimu, ekanzu zaffe n'enkofiira zandibadde ziri spared ne zitalabikira mu kifaananyi ekyo. Are you really? Saagala kubanga abasinga muli baseeka. Temugwana kuyisaamu amaaso naye ate buli lwe munaakola ebituyisaamu amaaso muteekeddwa okuzuukuka. Waakiri mwandisirikidde ddala ne mubivaako ne mutayogera. Because obutali bwenkanya obadde bukolebwa ku basiraamu tuzze nga tubwogera. Ne bakwata musiraamu munnammwe, seeka munnammwe bwe mubadde mutambula naye. Ne bamusibya emikono emabega. Ne bamuleeta wali ekisasi, bamukuba amasasi ne bagamba abadde atulwanyisa nga bamusibye emikono emabega ku mpingo. Oli omulala seeka kirevu bamusibye bamukutte bamugye mu nnyumba bamusibye mu maaso g'abaana be mu lujja ne bamukubirawo amasasi ne bamutta era ne babagamba abadde atulwanyisa. Obwo butali bwenkanya ne mutabwogerako. Mwe babattira abantu ne bakwatamu mmwe mwennyini ne batta abaabwe ne bakwatamu mmwe. Ne muvaayo essaawa zino ne mubanga mmwe reaction yammwe ekayanira nkofiira na kanzu. Yani yabalimba nti enkofiira ne kanzu kyambalo kya busiraamu. Mugende mbawarabu mulabo buli muwarabu musiraamu. Munoonye oba ayambala ekyawukana n'ebyo. Ekitegeeza musomera ne mubuwarabu naye nga ebintu ebisinga mubiyisaako buyisa maaso. Temupenga attention to details. Baina omwe abafunye omukisa ne musomerako mu buwarabu. Mwe wandibadde muva nayo n'ebyo ne munyonyola abantu. Musobesa abantu bategeere obusiraamu kye ki. Noba ng'okyabutambuliza ku byambalo. Kyemutegeeza musomye okusoma kwonna kwe musomye n'amadiguli ge muyina mu busiraamu, zi doctorate ze muyina mu busiraamu. Era temunnakimanya nti obusiraamu buba ku mmeeme tebubeera mu byambalo. So, baganda baffe muzuukuke. Tunootule mutaatuveemu. Mugenda tuuka ekiseera nga teriyo omuntu asobola balwanirira. Ate mulekerawo okutulaga nti muli beebafu mu kino ekintu. Munteeyo munoonye ebyafaayo bya Museveni. Watandika okufuna ku maanyi. Yatandika okufuna ku maanyi. Mu 79 yakkakkana ku basiraamu yakulemberamu abaatemula abasiraamu embalala eyo waabwe. Abasiraamu be batta ne basalira mu mugga Lwizi. Ye yakulembera. Era yabagamba nti tutemye omuti amasanso gammwe n'abakwasa abalala abasigadde. Ekitegeeza nti yabalagirawo nti mubadde balabe be ebbanga lyonna. Njagala mutunuulire bwe bagamba nti baakola ekibinja kya ADF eky'abasiraamu ekyabagenda okulwana. Tekyalwanira kubanga ne bw'okiwulira Allied Defense Force. Tekirina we kyekuusiza ku ddiini. Naye abasiraamu bameka abatulugunyiziddwa, bameka abattiddwa nga babatambuliza mu ekyo mu katemba wa Allied Defense Force. Mujjeyo mubuuze on record emyaka gyawera 20 nga waliwo ekibinja ekiyita Lord's Resistance Army nga kya Joseph Kony. Mumbuulire y'ekkanisa eyasisinkana persecution. Ekkanisa emu oba Kereziya. Era n'ebyo ne muba nga mukyalinda bantu babagambe bigambe.
So mubino mwandi badde mu mwazuukuka dda era kye nabagamba luli nti mwe twandi badde mu biseera bya campaign nga mugobe enjiri yo yenkyukakyuka mu mizikiti nabagamba mwe mwandi badde mwakulemberamu nadda singa si kikutya kuteeka bizuusi mu ddiini mwe abasiraamu mwandi badde enjiri yenkyukakyuka mwaje incorporate nga dda iri mu gundi yammwe mwiri muje mugaba kutuba ze mugaba eri abantu mwandi badde mwatandika dda lwaki nti from the beginning nga Museveni tannalaga n'abantu balala bonna nti mubi obubi yasooka bulaga busiraamu ate n'alemezaamu mpola azaba kuba bwatyo esawa ya leero omusiraamu okuba nti omusiraamu w'egindi yerekengera omusiraamu w'egindi mu abantu aba ummemu abandi badde abooluganda si abasajja babadde awo ono Ssekakiti abadde agezaako yasooka n'agezaako n'alemeza omusajja twabuulira ku nsonga y'enjiri ng'ategeera alabye enkyukakyuka n'ayogerako obusajja bwasitula irimu ne bulumba kiti ne bulumba kiti ne lwakuba ffe mwatusanga tutulemezaamu twategeera kitwagala tulinga mmwe kubanze tugenda kunsisinkana nkyanga nnoonya muzikiti gwakubuuliramu siina budde bwakugamba nti ngenda kugifuula enjiri y'obusiraamu ngifuule bizinensi yange nga mmwe bwe muli naye tukimanyi n'obusiraamu bwennyininyini temuli safe temusobola kubeera safe nga tetunaba ngensi tennabeera safe eyo ffe tumanyi ebituufu mubimanyi naye olw'okuba muli mu buwambe mukakibwa okukozesebwa okukola ebitajja ekitali kituufu era obusiraamu ffe kyobola abasinga twabavaako tetukyali ku byabaseeka byemukola kasita twamala okutegeera obusiraamu kibutegeeza muddeeyo nammwe mukisome muve mu bino ebyokulowooza nti olwokuba osoma Kurani nnyo oyogera nnyo Oluwarabu wasomera mu Bawarabu kitegeeza wategeera obusiraamu muddeeyo mutegeera obusiraamu kyebutegeeza muyinza okuba mubireka wano awasooka obusiraamu bwe mbanga mukyabuteewolezamu ebyo mubuleka wano awasooka tegeera empagi zaabwo ziri 5 tekuli ya 6 ebuzimba ez'obukkiriza ziri 6 tojja kussaamu ya 7 yiyo sosi za sharia mwe tujja okusalawo okulamula konna mu busiraamu ziri 5 tojja twongereramu ndala essaawa ya leero mmwe mutambulira ku byabaseka asalafu safirini n'agamba asalafu safirini omusalafu omutuufu omulungi n'agamba mwerabira nadda hadithi z'omubaka ne aya za Kurani kyezoogera mutambulire eyo yensonga lwaki muli bangu bakubuzaabuza ate olaba essaawa ya leero babatimbye ekifaananyi ky'obutujju mukayanira ngoye zammwe ze baonoonye azifu obusiraamu kanzu muzukuke mwenammwe muzukuke temugenda tumalira budde bannabyabufuzi era ndowooza kati baganda bange bali ku ground mukiraba bulungi nnyo nti abantu bonna najja ne mbakolera video nga batugamba bannange kati mulaba ekituuseewo ku Dokita Besigye ne Lukwago bamututte kakati mutegeere bannankyukakyuka obaka babusindikidde ffe batiisa nabagamba nedda obwo obubaka tebwali bwaffe lwaki fe obubaka obwaffe twali twabufuna dda obubaka obwaffe twali twabufuna dda era ffe tumaze ebbanga nga tukimanyi nti eyo regimu mulabe waffe naffe ne tukkiriza nti ffe tuli mulabe wa regimu naye bano basseemujjo ŋŋanda yavaayo okukonfaamingira ekyaliwo nti bo baalinga balowooza nti gavumenti ebikolwa byekola ebikyamu ebikola ku ffe nti yabireetera ffe okuwamba zi drone okutulugunya na buli kimu bo baali bamanyi byaffe nga bo bali safe era ensonga lwaki baalinga buli kimu bakibalaatiramu nendowooza mwamulabye recently yavaayo n'asooka abagamba twali tulowooza nti bwe babireetera abavubuka naye olaba ne Lukwago nga bwe mwalaba muka Lukwago all of a sudden muka Lukwago n'apiyalinga olwo n'ayagala otujjukiza era okwegatta which is not wrong era ffe tusigala tugamba nti tubanja obwenkanya ku Lukwago obwenkanya ku Besigye obwenkanya ku buli muntu yenna nga bwe tubadde tukubanja ku baganda baffe nga bano ba Besigye balowooza
bali safe nga bassemujju nganda balowooza bo bali safe twali twajja dda kati essaawa zino okubakwatako obubaka bwabwe direct era olw'okuba bubadde effective kyova olaba nti bangi mu bannabyabufuzi emimwa baagisiba ekikwatagana n'okwogera ku injustice tebasobola wadde okiyisa mu kamwa ne be baleeta ku zi radio ne baleeta ku zi TV ne bajja mu mawulire boogera birala era ogenda kulaba nti ababadde bannabyabufuzi bemusinga okulaba nga bafuuse baddiikuula abawedde emirimu lwaki eno entiisa ey'okukwata mu bo yebadde ejja gye bali direct kubanga folere twali twakimanyiira mu nsi Abasiraamu obubaka bwammwe babasabye muzuukuke muve mu tulo ebigenda mu maaso mu ggwanga muli omu abiraba nga bw'obiraba nange bwe mbiraba naabwe bw'obiraba era bw'obiraba wabula waliwo message gye bagenda ne batusindikira ffe ne tulwawo gitegeera bategeeza ki anti tuli mu tulo tugamba mbu baatuwa emirembe twebaka ekiwamba abasiraamu ekigenda mu maaso mu ggwanga ne battibwa emisana ttuku tetujja kulimba nti waliwo amanyi ekigendererwa ky'abasajja kyokka ate buli muze oguba mu ggwanga ogulimu obutemu bakulaga nti bwe bakutta abali mu bikolobero ebyo bayisiraamu balina message gye bakuteekamu bakusindikira nti omusiraamu wonna w'omulaba mudduke oyo aba mutujju era ebikolwa byonna ebirimu okutta abantu betulaba basimbye mu makooti baba bayisiraamu ekireetedde abasiraamu okwesala akajjegere ne bagamba nti kiki ennyo ffe twabaliira ki aboogera bino be basiraamu abato bwe ŋŋamba abasiraamu abato ŋŋamba abagoberezi b'abayisiraamu naye ate waliwo baamasheeyi abalina amaloboozi amanene agoogera ne gawulirwa bo bagamba nti kino ekintu tukireke abakulu abakwata be bamanyi ensonga lwaki bakwata bayisiraamu wabula balajja nabo bagamba nti mulekeraawo baleeteranga mu ntalabuusi zaffe n'amakanzu gaffe omusajja ababuuziza ekibuuzo bwe mwasiraamuka mwasiraamuka ngoye oba mwasiraamuka ntalabuusi ekifo ky'okugatta eddoboozi okulwanirira abantu abo abawaayirizibwa ne basibwako ebisangosango muveeyo mugatte eddoboozi lyammwe mulwanirire bannammwe so si kugatta ddoboozi kulwanirira byambalo bya ntalabuusi na ngoye kino bakiyita mpaawo atali kaaba oyinza okwerowoozaako nti gwe oli munene wooli tokwatibwako naye bakyakulese bulesi kaseera buseera bamalawo abali wansi abanaakuba enduulu nga bakukutte bwe banaabasanyawo ne bamalawo baligenda okukukwata nga tolina kukubira nduulu era ggwe bajja kutwala kiwedde tulowoozenga nnyo okutaasa bannaffe abali mu buzibu kubanga bwe babeerawo naffe kwe kubeerawo kwaffe bwe tugamba nti ffe tebitukwatako olw'okuba twalidde kituufu biyinza obutatukwatako olwaleero naye waliwo essaawa ey'okulwana tubayite batuyambe batubeererewo balitubuuza nti ffe baali batumalawo ani yateekawo eddoboozi lye Sheikh Kiti ye musajja akyayimiridde mu Buyisiraamu ng'ensonga agyogeranga bw'eri ate ne tumuteeka mu ssaala kuba ssaawa yonna okumuggyawo tebakirinaamu lwakubiri